Okusinziira ku lukalala lw'ennyina ne bapulezidenti abasigaddeyo abasinga obuto mu Africa, sisuubira nti pulezidenti w'okwali tujja kumunoonyako ku lisiti endala ndowooza ey'abasinga mutwalize muli mwagala okunkubya. Naye kale pulezidenti wa Africa akwata ekifo ekyokusatu ng'akulembera wano mu Africa nga muto ye Assimi Goïta akulembera eggwanga lya Mali ng'ono alina emyaka 41 egy'obukulu. Pulezidenti Assimi Goïta munnamagye abadde pulezidenti ow'ekiseera akulembera eggwanga lya Mali okuva mu mwaka gwa 2021 ng'ono obuyinza awamba buwambe ssebo ku myaka 41 n'akwata entebe kati mu abanyooma abavubuka balinamu ku maanyi agasobola okulembera eggwanga. Era ne mu ggwanga lya Zimbabwe waliyo omuvubuka Robert Kyagaya Ssentaba alina emyaka 42 naye entebe amaliridde agyagala. Asuleyo ku kyalo Magali mu ggwanga lya Zimbabwe azoganya akitegedde kubira mukama mu ngalo ez'amaanyi era ako kabagezi bokka atakategedde era kabadde sikako. Kale yo tuveeyo. Pulezidenti Assimi Goïta obukulembeze yabuwamba ku Ibrahim Boubacar Keïta mu mwaka gwa 2002 era okugenda okukwata enkasi yali akulira olukiiko lu Salvation of the People era we butuukidde olwaleero nga Ssebengeri gy'akulemberamu eggwanga eryo mpaawo atoma. Goïta yazaalibwa mu 1983 era ye okuba nti kati wa myaka 41 kimufuula pulezidenti akwata ekifo ekyokusatu mu bapulezidenti abasinga obuto ku lukalu lwa Africa. Pulezidenti omuto akwata ekifo ekyokubiri mu Africa ye Mahamat Deby akulembera eggwanga lya Chad ng'alina emyaka 39 era yavunaanyizibwa okusiba abalyake bonna mu ggwanga eryo erya Chad. Pulezidenti Mahamat Idris Kaka Deby Itno Foster General Mulamba era yakulembera gavumenti ey'ekiseera eriko mu ggwanga eryo nga yazaalibwa nga nnya April owa 1989 okutandika okulembera eggwanga eryo zaali ng'ennaku z'omwezi 2 mu April wa 2021 nga waliwo akayita ennaku 19 zokka ng'amaze okukuza amazaalibwa ge era y'okukwata entebe yali edda mu kifo kya kitaawe yali amaze okufa era yali pulezidenti w'eggwanga eryo Idris Deby ngono yafiira mu ntebe bwe yali agenze okuduumira amagye mu mambuka g'eggwanga eryo agaali gagenze okulwanyisa abayekera abajojobya eggwanga lye. Mahamat Idris Kaka Deby Itno okuba nti kati alina emyaka 39 kimufuula pulezidenti akwata ekifo ekyokubiri bapulezidenti abasinga obuto mu Africa. Pulezidenti asinga obuto mu Africa ye Ibrahim Traoré akulembera eggwanga lya Burkina Faso nga lino limusaayi muto eriyinza okuba nti lyekweka n'okwekweka ne liyonka ku nnywanto lirina emyaka 36 naye ssebo likaluba. Ibrahim Traoré kitonye yenkana ne Casemiro obukulu yabadde akulira akakiiko k'amagye ak'oku ntikko era kasita balaba nga akulembera bulungi ne bamwesiga ne bamulonda okukulembera eggwanga era ssebo olw'okuba nti muto talina na birevu alinako buswiriri nga nze kyokka ye akulembera ggwanga nze ndi mu kukola gaziya obwongo. Obuyinza Traoré ne banne bawamba buwambe okuva ku Paul Henry Sandayogo Damiba. Musaayi mutono yazaalibwa nga 14 March owa 1988 era nti okuba nti yakulembera eggwanga lya Burkina Faso ku myaka 36 kimufuula pulezidenti asinga obuto mu Africa era abadde alinda oba pulezidenti w'okwali nkutegeeza nti oyo yasinga obuto ekitegeeza nti baweddeyo kati kirabika owuwo ali mu basinga obukadde oba mbali mu makkati awo nange simanyi nja kumunoonyaako tulabe.